emigongo nga gibaluma bagenda bajjanjaba nga beeyambisa zero infections eddagala bwe liri ku mitwalo ena ate nga siru bagamba nti basobola okutuusaako wonna wooli mu nkola eya delivery alumwe ennyingo ania bizimba mu nseke size enlargement byonna bagenda kuba bikolako ekozako enkula y'okwezanyiikiriza beekwata ba Herbal Horizon ate nga balina musongola mix bagamba nti gwe omwami nga size kibula musongola mix wali ku mitwalo ena zokka bakola ne delivery kuba ku noti 750 87396 noti 750 87396 oba okube ku noti 785 438 ogenda kuba tubafuna bulungi bannafaabo aba Herbal Horizon ate nga nkujjukiza Prestige Osajju wa Mulembe mwekwata limu ekirisa ekizimba mubiri abagenda ku mikulu mwekwate akekereza n'ofuna amagoba agawerako n'amaba bakery mu mwetaaga mufune mu supermarket okwetula eggwanga lyonna mu kikubo ogenda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade ate nga ship with us bagenda kusaabaza ebyamaguzi ebyo babireete okuva ebweru w'eggwanga munaku ntono bijja kuba bimaze kulabika nti bituuka e China ennaku zibeera 17 zokka okuva e China paka Kampala ennaku 3 oyagala kuleeta container number oba oyagala kwegatta ne banno mu nkola eyitibwa groupage bagenda kuweyambako n'okuweereza ssente e China essimu yaabwe eri 0701 nyamukaga emu lukaaga 9 0701 nyamukaga emu lukaaga 9 abashipu idhaso ogenda kuba tubafuna bulungi tugenda okgenda maaso n'ensonga zino tusooke tuzimalirize News Report Pal FM kakati wetugenze mbagambye nti waliwo ngambye nti Putin bamuyisizza batya wetugenze we wano ekisitudde abakulembeze aba Bulaaya baameza akasajja ku mutima oba abakulembeze b'e Bulaaya kituufu tugambe nti baameza akasajja ku mutima engeri gye bayisizaamu Putin omanyi bino muli bamukisa nti mbibagamba buli lunaku nti Putin wanjawulo ku bakulembeze bano ate era enjawulo ye sinze njikuli yeetingawo enjawulo wagirabye okitegeera enjawulo wagirabye gwe mwennyini enjawulo yabaddewa ku ngeri gye bamuyisizaamu ng'ali mu Amerika n'engeri bulijjo gye bayisaamu abakulembeze abalala era njagala weetegereze nti kati eno meeting egenda okubeerayo akawungeezi olwaleero erimu abakulembeze ba Bufalansa owa Bufalansa gyali owa Germany gyali Bungereza n'akulira European Union kosa akulira NATO bonna gye bali naye environment egenda okutambulira ku meeting eno tegenda kubeera yeemu n'eyabaddewo nga bakyazizza Putin gabeera mawulire malala okkiriza ogaane okaagala tokaagala kanafuba k'amaanyi eri abagamba nti kepanka bweppansi kalemeddwa okuwamba eggwanga lya Ukraine n'ekyo kyonna kiri kati amazima gali nti ku level kubali bano level kwali bano si kwe bali oba yakiseetinga atya Russia y'amaanyi etya etasobola kuwangula ggwanga lwaki ate Putin w'amaanyi simanyi n'ekyo ekyo bwe kiri kati nababulidde onaku olwajja batabaddeko abamu mulinda inside story kumbe ne ku Sunday tubyogera kambaddiremu katono nsooke mbabuli obugenyi bwa bano biki ebirala bisoobeddwa nababulidde engeri za mirundi 5 Vladimir Putin gye bamujjanjawazzaamu Amerika engeri gye yalazeemu nti Putin wanjawulo ku bakulembeze abalala engeri za mirundi eba events 5 ezabaddewo mu meeting nga Amerika eraga nti Putin wanjawulo ku bakulembeze abalala esooka yeeno babadde bateeseteese n'ekirabo ekyokumuwa bateeseteese ekirabo ekyokumuwa tetumanyi oba bakimuwadde nga Vladimir Putin naye nga amawulire gategeezezza nti abasajja babadde bateeseteese n'ekirabo nga baliko eri oba tukiyite tutya amawulire gategeezezza nti waliwo ekirabo kye babadde bateeseteese omusajja okumuwa addeyo nakyo munda mu ggwanga lya Russia yabadde takyalidde bo nti bugenyi bwa bulijjo omukulembeze abakyalidde mumuwadde ebirabo mumukubidde gani salute n'ebirala oba parade mumuwadde red carpet biki onebadde azze mu meeting specifically ng'eri ku birala si byabwe b'Amerika n'Abarussia
naye nti babadde bateeseteese ekirabo eky'okumuwa okitegeera babadde bateeseteese egift gye babadde balina okuba nti bamuwa agende nayo. Nkuto ogwetibwa NPR bwe kutoba gwagenze maaso n'okuleka nti oba oliawo gwategeezezza nga bagamba Putin yabadde aliko ekirabo kye bamuteeketeekedde okumuwa American Bald Eagle statue nga bateeseteese okuba nti bagimuwa agende nayo. Ekyokubiri, Vladimir Putin bamuwadde red carpet ng'omukulembeze w'eggwanga eddala yabadde akyala. Red carpet ab'e Kiev ne bayomba nti red carpet yabadde yaaki. Ekyokusatu kye baamukoledde, baamuwerekedde n'ennyonyi ng'ayingira n'okufuluma Amerika. Baleese zi fighter jet ne zimuyingiza n'okumufulumya nga baagala bamaking sure nti ali safe. Baakimukoledde, bazungu ne bayomba. Ekirala, baleese ennyonyi ezikuba nuclear mu bbanga nga bonaakubira omukulembeze gani salute oba emizinga ng'omwaniriza, bamwaniriza na zi B2 nuclear bombers mu bbanga. Abamu nemwankubadde bagambye nti kayinza okubanga babadde baagala mukanga, naye baleese zi B2 nga balaga nti gwe bakyaziza si wa bulijjo. Baleese zi B2 ne baziwanika mu bbanga ezikuba nuclear. Kakati ekirala ne bamuvuga mu mmotoka y'obukulembeze bw'eggwanga the beast. Yabadde asuubidde okugenda naye teyagenze nayo, newankubadde nga ku airport we baatuukidde munda mu besi we baatuukidde ku tamaka waliwo emmotoka yabaddewo ng'eriko n'amapuleti ez'erasha, teyagingidde n'atuula mu mmotoka ya Donald Trump yennyini ne bamuvugamu okumala eddakiika 10. Kakati nti ebyo bye bamukoledde kirabika nti babadde bamutwetinga mu ngeri y'enjawulo. Bwe baatuuse mu meeting eri twategedde, bwe baatuuse mu meeting yagiwambye nga byayagala yabagambye nti nze byenjagala bikolebwe. Sizze wano kuwaayo territory yonna buli kitu. Mwami Trump nkugamba nga amaaso ondabako byonna bye twawamba ku Ukraine tubyetaaga ssebo, bategeeze oba baagala bakkirize luggwe oba tebaagala tukyalwana. Yakyogedde lwatu nti nkyalwana byonna ebitundu. Kyova amagambe nti gundi Donald Trump ali very confused, tamanyi kyazzaako. Akasajja kamugambye lwatu ku lwatu nti ebitundu byonna mbyagala, if not tusobola okusigala nga tulwana. Kakati n'ekirala babadde bateeseteese nga meeting egenda kuba eddakiika 6. Akasajja ne kagamba dakiika 6 nga njogera biki, nze saagala kugenda b'amawulire bambuuza ebibuuzo byaki, njagala eddakiika 15 okkiriza. Kyokka mugenyi naye yawa order yabagambye nti nze saagala dakiika 6 nga njogera n'abamawulire zaaki, njagala eddakiika 15 zokka. Kati ate eddakiika 15 bakwesizaako 12. Abamawulire babadde bamubuuza ne yeewuggusa ng'atabawulira. Yaganye taagala kwogera nnyo, sajja siwa bigambo bingi. Kakati bimu ku ebyo byabaddewo mbadde mbalaga nti engeri gye bamutwitinzeemu ewaliriza abakulembeze bano okugamba nti bwe tutasitukiramu genda naffe tumutegeeze. Kati ekyabaddewo bino byakwatulya Donald Trump, bano bagenze okulaba nga Zelensky omu bw'ati tagenda kusobola Donald Trump mumatiza, ne bagamba tugende naye. Era bonna basituse bagenze kirindi. Oli yabadde ogu abalumya omutwe kagenze kamu bwe kati akasajja ak'essuuti ak'ekiwalaata ka Vladimir. Kati bano emitwe gino giringa 6. Bonna bagenze. Zelensky agenze, Macron agenze, Starmer agenze, Rutte agenze, bonna bagenze. Kati ekibatutte baagala boogerere wamu bamatize Donald Trump kubanga bagenze okulaba nga Trump omutwe gwe Putin erabika yagulina. Kati baagala bamunyige. Kati ensonga eyo esooka nabagambye nti bagenze nga mperekeze bawerekere ku musajja bambi luli bamuyisa bubi. Ensonga ey'okubiri baagala bagambe Donald Trump nti there can be no peace deal for Ukraine without Ukraine direct involvement, and secondly bamugamba tosobola kutula ddiiru yonna nga Ukraine takiriimu ekiro ekisoboka
bagadde bakyogerere wamu abawulire yensonga lwaki bagenze meeting eno babadde tebalina kubaamu bagibuukidde bubuukizi ne bagenda ekyo kyakubiri ekisooka mu gavumenti bamuwerekedde bamubugulize baleme muyisa bubi nga luli mu White House mu February ensonga endala eyokusatu bagamba nti baagala wabeerewo any peace agreement bagamba nti it must be backed by cast iron security guarantees bw'ogamba nti olutalo luwedde Ukraine alina okuba ne guarantees eza security nti olutalo telugijja kuddamu Russia tajja kuddamu kutulumba kubanga bw'olukomyo olwaleero ne bw'oba Russia olina by'omuwadde tugeze bitundu okuli Luhansk Donetsk n'ebitundu ebirala by'ayagala era bw'obimuwa omusajja ono tebijja mumala ajja kudda okutya kwabwe kwe kumu n'okwa Zelensky agamba nga bwe yatwala Crimea mu 2014 era ne bwe tunakkiriza luggwe nti tumuweeko bye tumuwadde ajja kudda bagenda kuwummula buwummuzi kati baayagala kibayise cast iron security guarantees kati kyova olaba ensonga zino ziwerako baagala bazinyonyole Donald Trump abakulembeze bagenzi baagala bazimunnyonnyole kakati ne tutegeera nti Donald Trump ono awuliriza nnyo Starmer nti Ssaabaminisita wa Bungereza mulungi nnyo mu bya diplomasi ayinza okuba mugezi okusinga abakulembeze abalala bonna abagenze mulungi nnyo mu by'okuteesa ku international level mulungi mu bya ayina kye bayita diplomatic skills eziwerako ono Starmer owa Bungereza era Trump ayagala nnyo okumuwuliriza kati basuubidde nti delegation egenze ono Starmer yagenda okusinga okwogera naye nga okwogera kubagenda okwogera kumatiza Trump bamugamba nti tokkiriza Putin kutumanyira kutuuka awo lwaki ogenda mutulinyisa wako waggulu omukikinaza kati ono yagenda okusinga okwogera kuba nti ye ayogera nnyo olulimi olwa diplomasi ayina diplomatic skills nyingi kati nti Trump agenda muwuliriza nnyo in fact n'omwezi ogujja Trump agenda Bungereza mukyalirako ono Starmer wa Bungereza kakati ekirala nti Trump era awuliriza nnyo Mark Rutte omanyi ki Trump ekyo kisajja kyematizi nakyo tekitera kumala gawuliriza kiwuliriza nnyo Mark Rutte ye Secretary General ow'omukago ogwetibwa NATO naye agenda kati kigamba okuba nti naye agenda kukozesebwa bamatize Donald Trump kati obuzibu Trump bw'alina bagambe tobulabanga bano aba NATO bamumatiza kati ate naye alina okumatiza Russia NATO yagala kirala ne EU ne Putin yagala kirala kati ono ye middleman ali wakati naye middleman alabikanga mwangu okulagira bano aba EU ne NATO okusinga bwalagira Putin okitegeera kakati ekirala Macron mu meeting ena agenze ne Macron Trump tamwagala bulungi era ojjukira nti Macron yavuddeyo n'agamba nti tugenda kurecognizinga Palestine ono Macron Trump tayagala muwuliriza nti alinamu ko olugezigezi tayagala muwuliriza kati ye Trump ayagala nnyo omuntu amuvunnamira Macron wa Bufalansa nti ye kakati munnange ye tiimu eyo ye tiimu ebitaddemu ebigere bolekedde eggwanga etibwa erya America Putin ayagala ekitundu ekiyitibwa Donbass akikulembera ebitundu 85 ku buli 100 Putin tayagala dde ekitundu ekiyitibwa Crimea ekyo tayagala akyogerako tayagala akyogerako ekitundu ekiyitibwa Crimea ate nga alina ebitundu ebirala byagenda maaso n'okuba nti asonzeeko ye mu kwogera kwe Vladimir Putin alaga nti ebitundu byayina byonna birina okusigala gyali waliwo ebyaggwedda obutakkiriza Ukraine kwegatta ku mukago gwa NATO ekyo nakyo weekiri ekyo era kiringa ekyaggwedda kati kalumanywera ali wano ku bitundu bino Putin bye yasabye munzikirize ntwale wano mbaleke bamwe temwagala nja kulwana Abangereza Donald Trump yalabika ekyo yakikkiriza omusajja mumwe byatwala atwale kase gwanga ddene olutalo lugwe yi Trump waali mumuwe byayagala olutalo waakiri lugwe okusinzira ku Donald Trump bano bagamba tetugenda kubimuwa bwe tubimuwa tugenda kulaga obutiitiizi ajja kuddamu akole fujjo tetukkiriza kati kyovulaba nti mbagambe nti bimutabuseeko agambye Zelensky kati gwomanyi Trump agenda kutuuka ekiseera mu mbeera ya gwomanyi
ekibuuzo kiri nti America agenda kukola kisinga bigaana. America agenda kukola kyalina options ziri 2 ziri 3 ate nga zonna zirina kubeera bold. Option esooka singa bigaana okugwa kuba kati Trump yakiri wakati. Option esooka kwongera kuwa Ukraine byakulwanyisa ebingi ne bibatannamuwaako. Omusajja bamukube muwangule. Ekibuuzo kiri nti banaasobola muwangula. Kyokka jjukira nti tebasobola mukuba direct tebakyetaaga. Kati okujjako kwa Ukraine ebyokulwanyisa ebirala nga bingi omusajja bamuwangule. Option 1 singa bigaana. Option ey'okubiri America kubivaamu nedda ku bbali eraba birabe. America kubivaamu nedda ku bbali n'eraba birabe. Okitegeera ebaga nti kati mwe UK Bufaransa ne Germany tubibalekedde nze mbizze ku mabbali eno option weeri. Naye America libaddeko di neutral nti n'eraba birabe tesobola. Kakati ekisembayo kukwata natti eziruma baziteeke ku Russia wabula natti zibaddewo okumala ebbanga era kisuubirwa nti kino tekikosa mu Russia. Ye Russia ku sayidi ye byonna bibakola ye alaba tekuli kimukosa natti tezimukosa okwongerayo ebyokulwanyisa bo balaba tekibakosa nti obakola ki tekibakosa. Kati balinga omusoto oguli mu ntamu bw'ogutta olya bw'otagutta tolya ate bw'ogulekamu era tolya. Kati ye Russia afuusa akayinja mu ngatto. Ensonga ebaawula nnene ekyenkanidde awo Ukraine Zelensky bano bamugamba tokkiriza dde inchi emu bweti okutwalibwa togeza n'okkiriza bw'agitwala bw'ati kubanga batuuse n'okugamba Donald Trump nti omusajja omulaba abarasha abo bajja kutuuka ekiseera bamanewo Ukraine balumbe n'amawanga amalala aga Bulaaya. Kati tetusobola kukkiriza kikola kati kya bulabe kigenda kuwa Russia ebbeetu buli wanayagala okulumba alumbe. Kati Trump babuuza kati nkole ntya tetumukkiriza kati amwagala nkole ki byemusobedde yabiyimirira wakati naye bizibu olutalo luno okuggwa lugenda kubeera luzibu. Kyobavale bulijjo mbabuulire bano nembagamba nti Vladimir Putin ebyokuwamba Ukraine yonna yali yabivaako. Kati ye n'asigala ng'awamba inch by inch najja n'awamba ekyalo kino n'ayongerezaako ng'akimanyi nti mu kuteesa bye bagenda okuteesaako. Kati awo ayimiridde ebitundu bye yanyweza yabinywereza ddala okubimuggyako oteeka okuba ng'olina kinene ky'omukoze ye Russia. Kaakati tulinde ekigenda okuva mu meeting bagenze kirindi balinga 6 bonna baagala kubeerawo bamatize Donald Trump. Trump agenda babuulira bye baateeseza ne Putin bagatigatemu balabe wabeerewo ceasefire oba nedda bwe bigaana lugenda maaso ng'era bwe lukyagenda maaso. Wena atuuliriza Tadeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo yenza omukugu webali nnyo okuleka nti owuliriza n'okugoberera. Pure Herbs Clinic bakujjanya ebiseddagala nga lya butonde bagamba nti batuukire wali ekyebando basobole okuleka nti munnange bakujjanjaba ate gwatonzibwa endwadde okuli infections bagamba nti eddagala weeriri bagenda kuba bakujjanjaba bulungi nnyo ogenda maaso n'okuba nti otereera. Bagamba nti balina prostate hub ku mitwalo 4.5 eddagala lya ulcers weriri ku mitwalo 4.5 eddagala lyonna bagamba nti osobola oddisanga ku ddwaliro oba ne okuba essimu 052 9824 052 9824 wali ekyebando emabega wa Butaba supermarket we bali ogenda kuba basanga awo essimu 052 98 24 essimu 052 98 24 awusa zikutawaana mugongo kukuluma omwami ng'amaanyi gaweddemu ag'ekisenge infections batuukire ba Pure Herbs Clinic. Ogenda kukkiriza twetololemu tugenda kuba tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Jjukira nti bwe tukomawo mu ssaawa ey'okubiri tuba tuwolekera minzaani Luweero Woman MP race nga bweyimiridde tukomawo. Lydia eyakava China wiki 2 emali yetu usoli mukutikkula yo wange bwe tonnatikkula kampuni gye nasooka okukozesa
akozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi, batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. لبيك اللهم لبيك. Olina nniya ey'okugenda okulambula ku nnyumba ya Allah okole emikolo gya hijja ne umura naye ng'okyasobeddwa olw'emiwendo egyakaweereege. Omukisa guuguno abajjangu hijja and umra services bakuwadde omukisa okulambula ku nnyumba ya Allah ku sente eza wansi ddala mu kye batuumye jangu umra bonanza mu mwezi gwa Oktoba ku miliyoni 4 zokka ng'otambudde bulungi oliisiddwa bulungi olambuzibwa ebifo byonna. Kati kozesa omukisa guno nga gukyaliwo ng'ogenda ku Access Building ku Lubaga Road room number E07 obuukinge nga bukyali. Kubira Haji Kaganda ku 0702 492 18 oba Sheikh Sekizivu ku 0752 18 17. Jangu umra bonanza mu mwezi gwe 10 olinye baati ofuuke omugenyi wa Allah ku kasente akatono ddala miliyoni 4 zokka. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165 *5 *2 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Mbanjulira M&A Islamic Research Center nateeta abaleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic Cupping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri obulala wamu n'okusanyalala. Abakyala abatawanyizibwa ensonga zaabwe n'azibukula enseke n'okujjanjaba ebizimba kabooto ng'alusa ne kandida emisujja gyonna n'endwadde ez'ekyama n'okakasa nti ekinene ky'ekimire ekitono emmamba emirenkejje. Nga M&A Islamic Research Center abajjanjabisa hijama bali nateete opposite ne Total okupaaka ku Ntami Complex songa e Masaka bali Kinoni mu tawuni ng'ate bugwanjuba bali Shema Kaboohe ng'ebisingawo okubira Sheikh Kasujja Umaru ku 0702 720 695 oba 0782 720 695. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedrin Health Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770781174 oba 0754 3 327. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero essimu 0754
255 0754 255 Apple Skills Institute. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because